nedda era nga investigator waffe kw'ossa ne spy camera eyali mu muti yali efuna buli kimu kw'ossa ne investigator ng'afuna buli kamu buli step gye baateekinganga era bw'atyo ndowooza omulaba yadduka okutuuka akagate alabe kiki ekyali munda. Yajja n'omwami ne bayingira ekikomero ekyo ne bagenda bulungi mu muzigo n'omukyala we ng'era olabira ddala basanyufu. Era bwe batyo investigator yafuba okulaba nti alaba abantu bano ababiri bwe batyo mu mukwano omuyitirivu ennyo nga bwe beekuba n'obuwuna omukyala ina baalinga ate abayina ke banyweddemu omwami nga bwaggulawo oluggi omukyala bwadde eno bwadde eri kwegamba abantu bano laavu gye baalina yali nnyingi nnyo naye ng'omwami talowooza na ku maka ge. Naye ffe nga bw'olaba ebintu bino eno mukwano abantu bano olabira bulungi nnyo nti ba mukwano just tewali kigenda mu maaso ba mukwano owulira bulungi era bajja bulungi nnyo ne bajja nga bekubuuna bakola batya basanyufu ne bayingira. Era bwe batyo omwami yaggulawo oluggi nga alaga omukyala laavu empitirivu ennyo mu mpola naye nga taswala nga taliimu wadde akagamba nti bannange ku mizigo kuliko abantu abandaba ndeeta abakyala ab'enjawulo bo bandowooleza ki ye ng'ebyo tabifaako. Era bwe batyo bayingira n'omukyala kw'ossa naye kennyini naggalawo oluggi. Ffe twayongera mu maaso n'okulondola kwaffe era mama wange njagala nkutegeeze nti poloti eri gye nkugambyeko omwami we gye yagula yagikozesanga nnyo ng'akatege eri abakyala bano nti n'omukyala ono yamutwalayo. Naye bannange abakazi nga tulabye mazima ddala omwami ono yaleetanga bakyala ab'enjawulo ku poloti eno nga mukazi wattu bakazi battu bo baba balowooza nti omusajja muliko bw'omo kumbe si gwe wekka eyasookera ddala mwamulaba owookubiri y'ono omukyala ono baatambula mpolampola n'omwami bambi nga laavu mpitirivu nnyo ng'amulambuza poloti ensonda eno eri bweti ensonda eno ate nkoma wano ng'omukyala ye agamba bannange ate ngudde ku mwami omwami anjagala nnyo atuuse n'okundaga poloti ye bambi omukyala ono musaasira nnyo abakyala bonna mbasaasira era investigator waffe kwolwo yakola omulimu gwe ogw'okulondoola abantu bano omwami naye nga bw'akola omulimu gwe ogw'okulambuza abakyala ab'enjawulo ku poloti eno. Yagitwalayo malaaya y'oyo twekusikiriza tuliranga ebintu bino sibitegeera tobitegeera n'okwasa ebintu byamu nze ebintu bino bintabudde sibitegeerera ddala gundi nawe kitunuulira ekintu n'okiraba ng'ogamba mbu ofunye omukazi amala kati omukazi akumala wuuyo tulina okukakkanira ku kintu nga kino kino kikakkanirako otya naawe sirika akyagala kuntabula ate sirika saagala bintu byako sinza butakusirisa dabalaba ebintu nga bino eno poloti mukwano era omwami ono yagikozesanga nnyo okwanirako abakyala ab'enjawulo nti buli mukyala gwe yafunanga yamutwalangayo era n'olunaku olwo omukyala ono mukyala wo bamutwalako ku poloti eno ng'era olabira ddala abaagalana beekwatira batambula mazima ddala beekutte. Kale bambi mukazi wattu nga yalowooza nti ntuuse omusajja w'omusajja anti munnange omukazi yenayina kyaloota ekyokufuna omwami amwagala bw'atyo omwami amulambuza assets zonna z'aba alina era bw'atyo omukyala yali musanyufu nnyo nga bw'akwata ku mwami bwe batambula ne laavo empitirivu ennyo naye ng'omwami ono taswala anti munnange poloti eno yalimu ekkubo ng'abantu bayitawo era ng'abantu bamulaba enkya n'eggulu aliyitawo abakyala ab'enjawulo era ng'omwami ono talowooza ku famire ye talowooza ku mukyala kikyalidde abaana basomye abaana balidde abaana beebase nedda ye akanya ate kwagala mukyala ono n'oli bw'abatwala eri mu kazigo ke era nga bw'abaleeta ku poloti eno kwegamba poloti eno yagikozesanga nnyo okwanirako abakyala bano anti munnange we bagamba nti eno poloti yange era gwagenda okubeeramu ng'ogamba nti munnange ate ntuuse ow'omwami omutuufu.
oba nfuna naye nga munnange ekyo okyosobola okukikola n'omuntu mulala yenna osobola anti kasabayo kisuse ku mukwano kino kisuse ku just friends naawe sirika saagala kuntabula tonsirisa timunanga ate ntuuse ow'omwami omutuufu oba nfuna naye nga munnange ekyo okyosobola okukikola n'omuntu mulala yenna osobola anti kasabayo kisuse ku mukwano kino kisuse ku just friends naawe sirika saagala kuntabula tonsirisa kansubire ate tuli ffenna wano ku program kalondozi ndowooza mulabye ate omwami ono engeri gye yakwasaganyamu ebintu mu bakyala be yali ayagala mu bakyala be yakwana mwalimu eyali mujja wa complainant waffe oba eyali mujja wa mukyala we ow'ewaka mulabye entambula zonna zakola n'omukyalo ono owokubiri era tukyagendera ddala maaso tukyalaba omwami ono entambula zizaali zitya n'omukyalo ono owokubiri naye katugendeko ate tuwumuleko tukubeko tugende mu bulango bw'abakama baffe tukyagendera ddala maaso tova ku ABS television okyagendera ddala maaso ne program kalondozi so ne program yaffe kalondozi naye era tewerabira nti ewagira Hajat Mayanja awo asangibwa Natete ku Oilcom petrol station katengere maaso ne program yaffe tumanye gyebyagwera omwami ono entambula ze ezaali zitya n'omukyalo ono owokubiri tova ku program kalondozi ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiru tewandinkubidde essimu mwandindese nenjabika nabo nno kakati sebo nenyabo omulimu gwaffe gweyongera mu maaso era olunaku olumu twalaba abantu bano ababiri nga boobalaba nga bwolaba nti spy camera yaffe eyali muti yali ekwata buli kimu era mulaavu ennyingi ennyo bajja bulungi ku mulyango gwabwe bajja bulungi nnyo mpolampola ne bayingira mu kikomera omwami ono yali yapangisaayo akazigo mwaleeta bakyala be mwe yaleetanga mukyalawo mu kazigo ako era emirimu gye baakolanga egyabaagalana yamuleetanga mu kazigo ako mazima ddala mu mukwano omungi gwatalagangako na ku mukazi we bakwata ekkubo ne bayingira ennyumba era bwe atyo omwami naggalawo oluggi kale Katonda ayise eki genda ogamba eri malayo oluvannyuma lw'akaseera tuyibiriza nno ekibaddemu omwami ono yajja n'atuula ebweru omukyala ng'olwo ali mu nnyumba nga wayogera n'omwami era bw'atyo naye yafuluma mu nnyumba eno ng'akutte akadomola ng'alaga nti agenda manju era bw'atyo yatambula mpolampola ne yeetoololamukko katono ate afune emirimu gy'agenda okumaliriza emmanju eyo yabeerayo nno akabanga akawera oba yali anaaba nze naawe omwami n'abeera akabalaza kano n'atuula alindirire omukyala ate alabe ekiddako nga buli kimu microtransmitter chip yaffe ne spy camera eyali mu muti ogwo yali ekwata buli kimu era mukyala bw'atyo naye yakomawo ng'olwo nno akabanga ke bamaze mu nnyumba nze naawe ekyali kigenda mu maaso ate kyali kyanjawulo nnyo mukwano omungi ennyo omukyala yayambako omwami okuggalawo oluggi era bw'atyo n'omwami n'aluggala mu mpolampola ate basobole okweyongerayo bagende mu mirimu emirala oba oliawo amwolekereko omukyala addeyo ewuwe olaba akatutunula wano olunaku olwo baanaaba bonna ebintu byewuunyisa omukyala ono yali akunaazizzaako ewaka
anti bunnange mu mukwano omungi olaba nga anaaza omwagalwa eyamugamba nti alina ye yekka ate nga munnange mwattu bombi beerimba anti bombi bafumbo omwami ono mufumbo kosa n'omukyalo ono yali mufumbo era bwe batyo omwami yeesimula tawel asobole ate okweyongerayo mu maaso n'omwagalwa we munnange ate kye bavaako bava kwenaaza bwe batyo mu ssanyu eringi beeyongerayo ne bagenda nomala omukwatako yakwata mukwato omutwala mu kinaabiina olyoka ogambe nomala omukwatako nkugambye gamba malaaya yo saagala kumanya sitole byolimu yes tuyinza kukola bikolwa nga bino ng'olina muganda obona mukwano era bwe batyo abaagalana bano ababiri bakwata ekkubo ne bayingira ennyumba era njagala okutegeeza nti akawungeeza ako kaali ate kasuffu nnyo eri abantu bano ababiri lwa nsonga essaawa ze baamalayo munnange kyolabyeko tuyinza ate kubeera na muganda wo mu mbeera bwetyo yali tayagala yakwata mukwate naawe sirika saagala kuntabula sirika tonsirisa bawo goba oyita malaaya toddamu kugamba nti oli malaaya bawo goba oyita malaaya eri malaaya kale malaaya ebintu nga bino eri malaaya kale bannaayi eri malaaya wette bannange naawe oli malaaya yaako yakubiri kati ono mujjewa maama nze singa munya mbadde nsaba singa kisoboka togenda wala kubanza nze ali mu kintu kino kati bafuna bulungi mukwano nti olabye ebintu by'omukyalawo banaaba bulungi bonna olunaku olwo nga basanyufu nnyo abaagala na munnange era bamaliriza okunaba ne badda mu nnyumba olunaku olwo lwennyini era bayisawo akabanga akawerera ddala ne bakwata kubo ne bafuluma ne bagenda ne tubagoberera ffe nga tugoberera mwami mpulira bulungi twabagoberera mpolampola ne batambula mpaka ku kkubo ne batuuka ku kkubo ne balinnya booda nga investigator waffe akola omulimu gwe mukwano okugamba nti abantu bano baafuluma ebweru olunaku olumu omwami olwo ng'alina gy'alaga n'omukyala bw'atyo yaggalawo ka gate akayingira ewaabwe naye nga toyinza nakuteebereza nti mu miti egyali awo okumpimpi waliwo omuntu abaketta bwe batyo mukwano omungi baatambula ne bagenda ate bafune bakwata ekkubo ne bagenda ate ffe ne tusigala nga tubagoberera omukyala ono bambi musaasira nnyo kw'ossa n'omukyala gwe wasoose okulaba oli mbasaasira nnyo ababiri bano lwa nsonga baali balowooza omwami bamuliko bokka nga tebayinza nakutebereza nti omwami ono mufumbo yasuulawo amaka ge alimba omukyala ewaka nti agenze safaari naye ng'ate ali mirimu gye mirala nnyo omukyala akanya kulinda ssente waka omukyala akanya kulinda mwami akomewo okuva okukola naye nga wa omwami akomawo ewaka nga talina wadde 10 ate ne batuukira mu kuyomba nga we walabye abantu bano batambula mpolampola okutuusa ku kkubo era bwe batyo ne bagenda ne batandika ate okulamuza booda ebatwala bwe balinnya booda ne bakwata ekkubo ne tubagoberera ku booda gye baali balinnye mpaka mu kifo kino ekisanyukirwamu
era mu kifo kino ne bagenda ne ba ordering ebyokunywa nga bw'obalaba nga investigator waffe abaliko abalaba. Akabanga kawulira ddala abantu bano nga bali mu kifo kino era nga batumya cupa ku cupa. Nkugambye nti omukyalo ono bw'obanga obadde tomanyi nti anywa omwenge nkutegeeza nno nti agonywa. Era bwe batyo baakwata ekkubo ne bajja ne bafuna bye batuulira mu mukwano mungi nnyo. Naye ng'omwami ono tasobola kukwata mukyala we wawaka amugambye nti jangu tugendeko wano eno oba abaana be abatwaleko out ng'omuzadde yenayina bwe yandibadde. Naye ye yakolanga gwa kutwala bakyala ab'enjawulo mu bifo ate ebyenjawulo nga ssente azoononera mu bakyala bano. Tunuulya ddala ebintu naawe oli malaaya yaako nawe kati weewuunya ki? Ate gwe nze saaka kumpita malaaya saaka kumpita malaaya saaka kumpita malaaya tonsongamu saaka kumpita malaaya tonsongamu saagalira ddala bintu bino tonsongamu gundi kati wulira bwampita mpita atya malaaya ku bino ebintu bye ndabirako ddala senga tewali balo si yabikola ebyo si yabikola kati wabikola obiraba ate ompoleza mbwerere kati wayina saagalira oli malaaya mazima ddala laba ekintu ng'ekyo ate kintu kyawo omukazi kati gwe tosobola kumatiza ku bbaawo n'atuulako wuwo tosobola kwekuma ku musajjawo ate omukazi akwana omusajja ekyo wali okirabyewa omukazi akwana omusajja eddaba ebintu nga bino ye yamukwana ekyo lwaki mukazi wo tomukuumira wuwo lwaki bbaawo tomukuumirako obwo nakkakkana mazima ddala tompitambwa ku bintu bino byendaba bbaawo byakola naawe era gwe kyekimu saagalira ddala akazi ko ke kabakwanira n'ojja n'otumalako emirembe sala ku puleesa kakkana kibi nnyo ate kibi kiti ofiiriddwa oba ono kati wamukomboozaawo ono gwe waleeta nti musajja mazima ddala okujja otabangula amaka gwe wamukomboozaawo oli kaakati mbegayiridde mukakkane. Ekyewuunyisa yakwata ekkubo n'agenda ate n'apangisa omuzigo omulala ng'ayina amaka ge yazimba naye ng'ate tasobola kulekera mukyala we ssente zaakulya nga bw'akoma we waka amugamba nga bw'atalina ssente kyokka bw'abeera eno azisaasaanya ng'ettabbo era abakyala bano nga baba balowooza bannange nze nagudde ku muloodi nagudde ku mwami ate omutegeevu ye ng'omwami akola gwa kukyusa bakyala nga ngoye.
Emboozi yagendera ddala mu maaso wakati w'abantu bano ababiri ng'era omukwano bambi omwami ono gwalaga omukyalo ono mungi nnyo bayibeerawo akaseera akawerera ddala nno era baawulira nga bakooye ng'era obudde buwungedde obulabira ddala nti buzibye bakwata ekkubo ne bava mu kifo kino omwami n'asobola ate okutwala omukyala ewaka. Wano siraba kyenkolawo tosobola kunnyamba n'ensinkana ku bintu bino byendabye bino kitegeeza olina information emala okuntuusa awali akazigo kano mazima ddala ne mmala nkatuukako bwe nti kyonna ekisoboka nja kikola oba kamenya oba kola ki ndabe nga ntuuka ku muntu oyo nange kakaziko nenkakwatako bukwasi gwe kakunnemesa nenkwesonyiwa n'otusuulawo ng'okakwatako ng'okagaza kinze njagala ye mutabanguzi ono ye mutabanguzi ono omukazi wo ye mutabanguzi ye malaaya. Njagala okutegeeza mwena abalabe balungi aba ABS Television nti ffe waneno ku ABS TV tuvumirira ekikolwa eky'obwenzi tuvumirira ekikolwa kyonna ekigwa mu ttuluba eryo omwami oyo kyakola kikyamu nnyo aleka omukyala waka namugamba nti ngenze safari naye ate bw'atuuka eri abeera mu bakazi bwe yatuuka n'okupangisa akazigo yatuuka okupangisa ennyumba mwana leeta abakyala n'agula puloti nga mukazi we ow'ewaka amwetikira abaana amuzaalira abaana tagimanyiiko naye ng'ate abakyala ab'ebbali bagimanyi era omukyala oyo mukwano omusaasira nnyo ddala naye ate mbeeti kyangerera ddala maaso ne programu yaffe kalondozi naye ate eno session mukwano njagala okutegeezaamu wena abaleeyo ng'osobola okuba essimu oteese era owe omukyala ono n'omwami ono ku magezi kubanga oyita ku mukutu gaffe ogwo oguli 0209072558 kuba esimu mukwano era Regan nga bw'ojja eno ate onterereze ku mikutu gyaffe bulungi nnyo abantu bange batubuzeko era bawe ekiteeso kyabwe oli ku ABS Television live ku program Kalondozi. Hello. Yes, mukube ku masimu muwe ku mukyalo ono bambi mumuweko ku birowoozo ebyenjawulo lwansonga bwenjogerera kati ali mu bulumi obungi yeebuuza omwami ngende naye mu maaso oba omwami gennyini gwe mulabye oyo naye yeebuuza omukyalo ono mukolere ki omukyala ali mu process eyegayirira omwami we omukyalo oli gwe bakwatira mu bwezi ali mu process eyegayirira omwami we so yeebuuza omwami oyo bambi yeebuuza nti magezi ki gemba nkola era ankubidde essimu wannangamba Aisha abawagizi ba ABS Television kabambuulire ku magezi gaabwe ki kyenyinza okukola kuba essimu mukwano oli live ku ABS Television. Hello. Oh sorry oyo tumufiiriddwa. Hello. Okay, kale amasimu gaffe ndowooza nga omanyi ebyuma by'omuzungu tebiba ate bimanyi okwekyanga naye nga tukyagendera ddala maaso wano ku ABS Television. So ayinza mukwano ali mu controls abawatereza ku masimu abantu bange bambuuzeeko. Hello. Banaye mukwano bw'okuba essimu vira screen yo tusobole okuwuliziganya obulungi oba akendeza volume tubona owulira ekiri ku TV ate ng'oyagala okuwulira eno kyenjogaye tetugenda kukwatagana bulungi. Mpozi nfunyeko message okuva emukono nga ye omukyala agamba nti Aisha omukyala oyo asonyiwe baawe. Omukyalo ono asindise message bamuyita Irene ye ng'agambye nti Aisha omukyalo oyo ddala complainant waffe gwagamba tyasonyiwe omwami nti abambi munange bwe bakola ate sibya sigamba nti kale kyabadde ategeeza nti bya buli. Please bambi mukwano sorry about that. Nayenga, thank you so much Irene from Mukono. Eranga afunyeko message waneno ebadde egamba nti nze mukwano Aisha ndi Ntebe nga omwami oyo musaasira nnyo kosa n'omukyala naye ate abaami beddeko ye kyabadde ategeeza nti abaami beddeko naye mukwano mabale kubanga mulaba ABS Television wabula sagala mbarise ate kamba twale buterevu gye byaggwera omwami ono ng'amaze okutegeera omukyala we wali jjukira nti omukyala yamulimba nti ali mu kyalo
ne complainant waffe bawe namugamba nti ali safari naye ng'ate bali babiri so njagala mbatwale ate tumanye gye byaggwera abantu bano nga mumaze otegeera nti baspouses baabwe bombiriri babalimba so katugende tulabe gye byaggwera oli ku program kalondozi wano ku ABS television tavaawo oli mukula ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiro tewandinkubidde essimu mwandindese nenjabika nabo nno mbadde nsaba bwe kiba kisoboka ontuuse ku kazigo kano nze ndaba ekyokukola sina kyamannyo kye njakola nensaba busabyo ontuuse mu kifo kino malayayo nenjiraba kubusabyo ontuuse mu kifo kino oli sina mukazi eri malayayo kenjirabako obulabi bweki nsaba busabyo ontuuse mu kifo kino kyekyoka kyenkusaba kyekyoka sisobola kutwala wa musajja olwensonga katrade olina obusungu bungi nedda nja kubufuga nze nja kubufuga njagala ekintu kimu ngende nzijewo omukazi wange njogere naye ekisembayo kyenaaba nsobodde tambule enveeyo yaŋŋambye agendako mu kyalo waabwe kyekyokka kye nategedde olwaleero babaddeyo n'obuzibuzibu era nze kyensaba nti nja nsaba ntuse ku musajja ono waali bwe naatuukawo nze njogereko naye nzeyotinge mukyala wange yagambye yagenze mu kyalo balina obuzibu mu kyalo ewaabwe balinayo obuzibu ewaabwe mu kyalo omwami we ali luddawo owange yagenze kukola yagambye yagenze safari agenda kumalayo ennaku ze nga 2 safari tusaba mumpe eddakiika emu yokka tuufu ddala ebintu byenfuga nga mu nsi wabula banna oba malayayo wagijjawe toddamu yita mukazi wange tomanyiira naawe oli malaya watusuulirawo n'omwana nga wa myezi 4 tosobola nakulabirira mwana wo yadde omuliisa genda oliise malaya gyotagenda kufunamu kati malaya yiyo kakati ofunyemu walema okuliisa omusaayi liisa malaya gyotafunyemu muyayi byebiki eri malaya yo gwomanyi nayo kifiiringeko omukyala yagambye ali luddawa yaŋŋambye agenze mu kyalo waabwe era nkedde ku makya ne mukwatira buli kimu transport biki agende amalirize ensonga zaabwe omwami ali luddawa nze yaŋŋambye yagenze safari agenda kumalayo ennaku nga 2 obwenzi buli mu Kampala abantu bano ababiri omukyala yakulimbye nti agenze mu kyalo omwami yakulimbye nti ali safari yaŋŋambye wenjogerera wano essaawa ya kaakati essimu eno gyenvu bakwogera na investigator ayina ekifo kyabalabyeri we bali luddawa aisha banaye mama mbadde nsaba ekintu kimu nyamba kisoboka kyonna nze oba weetaaga kusasula nja kusasula ntuuseawo we bali nkwegayiridde kyekyokka nkwegayiridde tuyambe yamba nze ntuukewo njagala kumulaba obusungu bwe muyina obungi sigenda maama omuntu yafuga obusungu bwange nja bufuga nga ntuuseewo nze nzijewo mukazi wange njogere naye nzi kyenjagala okukakasa nti nange omusajja ntuuseewo mulabyeko ntegedde amazima kyensaba nina ekibuzo kiri mu ddiiro omwami okyamwagala nti omwami wange mbadde nkyamwagala naye malaya yoyo yemunnemesezza oli willing ogenda mu counseling nja kgenda naye nga malaya yo yeekoze ekyemwesonyiye ddamu ekibuzo kyange oli willing ogenda mu counseling n'omwami wo nja kgenda omwami bwagaana nja kumwesonyiwa omwami bwagaana okukola kyokukyusa mu bwenzi okujja mu counseling ajja kujja taata omukyalo okyamwagala bingi byolabye nga bwe mbikulaze waneeno kaakati kubanga ndeseeyo bingi nnyo naye olw'obudde nkusazeewo okulagako bino omukyalo okyamwagala mukyala wange ye nkyamwagala naye kyamwagala naye ebikolwa ebyo byakoze ebyo byokka kyekintu kyokka kyensonga kinga nti njagala kutuukako waali ndabire ddala kakati nosebo oli willing ogenda mu counseling kyonna ekinaddirira nja kukikola
oli willing kugenda mu counseling kyonna ekinaaba kizze ndi willing maama nja kugenda ngenda kukwata ekkubo mbatwale abantu bano bye bali ababiri investigator ngambye bwe bali ngenda kukwata ekkubo mbatwaleyo naye mbeegayiridde ffe wano mu program kalondozi ku ABS television tetutoleratinga violence babawunsa bano mulabyeko babiri bokka naye bwe bali around bangi bafuna bulungi so mubeere bakkakkamu bagumiikiriza tugende maama nange ndimu obusungu tugende njagala kulaba nange ndabe mukyala wange ddala kituufu kyemwogera kyekyo njagala kulaba yagenze safari njagala kumulaba ambuulire oba waali safari yeyo gyali sikirina mbazi tugende tunagamba agenze mukyala ate naawe tewandinkubidde essimu kujja mu bino bya kisiru tewandinkubidde essimu mwandindese nenjabika nabo nno Aisha kebala kalimu batukwatire